Thank you, Mr. Kadeya, wewe mkunja gala. Ekintu tukikubye babinyo banga lyonna tanefulirangako. Mwebale nnyo. Nenze kyenkutira abayimbi abali mu Uganda. Nti mulwane n'amaanyi nange nkowa okuba nti nzenze kane Kenzo nga ffe tuli international. Kitegeera. Nti mulwane bannange katulwane nga nammwe mulwana. Wa Kenzo juzi nakubira Kenzo nga akutuse. Kitege ennyonyi emukutudde nange ennyonyi enkutudde. So mulwane baganda bange. Kitege tukirimu abantu babiri. Tutoba nakyo. Ekintu tukisitule. Kitege. Kale muganda wange munamawulire. Mbere bulungi. Okay. Alright, oli ku 95.5 ne 98.8 Radio Budwe Masaka gye tusinzira okuba ate nga tukwasayanzi n'ensonga. Bampita ambassador wakabi atuli ku kivulu ekya Kadeya Mukasa. Of course, singa we kiri ekyenjawulo nnyo. Tulina omusajja yakubwa ennyondo omunana ng'ate akyali mulamu nnyo. Evanz akyawunya amafuta g'ennyonyi era nze musookeddeko omukulu nkwaniriza ate okuva e Canada. Bannange nange nsanyuse nnyo okusanga muganda wange kiri kiki eyo. Wayi gye tubadde tulengera engeri gy'okukwatira ebyana by'abandi. Canada yo tunyumiddwa sijja kulimba lwakuba ebintu ebimu tobyogera okitegeera tetubyogera. Sebata yagamba gundi basudde yagamba Sebata nti Sebata toyogera engeri gye twacakala nti bwe tutuuka waliwo bye tukola ng'abasajja. Kitegeera naye obireko eyo kitegeera. Canada yatunyumidde era njagala okwebaza abategesa ba African Decent Ontario be bantaddemu ssente ogenda okuyimbira abazungu. Nebyo wadde oyimba wadde babitegeera. Tubayigiriza ebya Africa ne baba tebabitegedde bw'obayimbira n'omwaka oguddako n'oddayo batuuka ne baagala kalishayo. Era bali eyo bazina twabalese bazina. Nenze kyenkutira abayimbi abali mu Uganda. Nti mulwane n'amaanyi nange nkowa okuba nti nzenze kane Kenzo nga ffe tuli international. Kitegeera. Nti mulwane bannange katulwane nga nammwe mulwana. Wa Kenzo juzi nakubira Kenzo nga akutuse. Kitege ennyonyi emukutudde nange ennyonyi enkutudde. So mulwane baganda bange. Kitege tukirimu abantu babiri. Tutoba nakyo. Ekintu tukisitule. Kitege. Evanz. Mbadde njagala kubuuza mulamwa ki omukulu ogubaleddeyo ogwabajje wano okugenda eri okuperforming. Kati ekiriwo muganda wange abaddugavu naddala bwe bava wano ne bagenda e Bulaaya Canada ne mu nsi endala America luddawa beerabira nti nno baddugavu n'osanga omuntu nga yogera oluzungu afuwa oluzungu naye nga n'oluganda lwennyini takyasobola kulwogera. So kitwadde tugezaako okubanyonyola nti bannaayi muli baawano okitegeera faayo okumanya olulimi lwo faayo okumanya ennono oyo manya nti ndi Muganda manya nti ndi Musoga ankulira ye kyabazinga okitegeera omanye ennono ezo nti omuntu akulaba omuntu afukamira omwana omuto okitegeera kakati osanga akaana kali bweru eyo tekamanyina kumanya nti n'omuntu bamufukamirira okumubuuzaako. So bye twabaddemu nga tubatendeka n'okubajjukiza nti bane muli Bafirika temukoppa mbeera z'abazungu kitegeera mubakoppeko ebirungi ebibi mubireke naye okusinga mujjukiza abaana bammwe naddala nti Bafirika okitegeera kyekyo. Okay, oluvuddeyo kyekyenjawulo nnyo kyolabye ekiri e Canada okusinga wano e UG. Enjawulo y'amaanyi ensi nnungi nnyo abantu bali bulungi gavumenti efa nnyo ku bantu nti ne bw'oba osala bw'oti emmotoka eyimirira ne bw'osindamu busindi n'okolola n'okuba essimu nti bannange 911 ndi bubi ndi mulwadde ndi mu nnyumba ambulance empakinga bano ebimotoka byaki ebimotoka by'omuliro ne bipakinga bano babawunsa abasitula nga balinga kwegamba abasitula omuntu ogwo naye abantu bonna ne bayiwa abantu bayitirivu gavumenti efa nnyo ku bantu kyesiraba nnyo wano. Abantu abasinga bagenda ebweru w'eggwanga tebakomawo gwe ng'okomyewo. Nkomawo kubanga nagenze kubayigiriza kwagala Africa ate nze kennyini nemmereyo kitegeera yensonga lwaki nkomyewo kubanga njagala ensi yange si kuba nti ndi bulungi nnyo naye ensi yange ndi wano kitegeera kyemmanyi nti n'abali eyo nabo baagala ensi yaabwe just lwakuba nti nno oluusi wabaawo circumstances ezibabeezaayo naye era bakolerera nabo okudda naye era wadde bakolerera okudda tulina okikukibateekamu nti banaye wano weewammwe temugenda ne musenga eyo mulowooze nti nno kiwedde wano weewammwe mujje mukulaakulanye wano buli kintu mukikole wano amalwaliro mugakole wano
temukole investment si wana amasomero mugakole wano temugera ne mbulira eyo so kyekyo oluze otukidde ku kivulu kya Mukasa Kadeya Mukasa Kadeya nkolagana ekije mwine yenjawulo naye Kadeya oyo namulaba dda we natolokanga ku ssomero nga ngenda okulaba ebivulu bya Katolo Bwama we namulabira nali kaana kato stokubye nnyawo nedda okuba mukulu si kibi nti ye yali mukulu so simanyi wakati ngamenti akutose naye ng'omuntu okutuka kyabu Evanz yogera byonajjukira ekyo naye nga Kadeya namulaba dda nemwagala engeri yalinga performing ewa Katolo Bwama nemwagala nnyo kati laba bwe ntandika okuyimba ate gye mikwano gye nasooka okufuna already namwagala dda netuba nga tuyambaganako bw'aba alina akayimba kayagala ofulumya aleeta nempuliramu nange wemani nakenjagala nemuleetera alina ekitono ekyokuwulira nagamba kano akagambo kajjemu kayinza obutakola bwe bityo. Wotabeeredde wabaddewo ebitambula mu music industry wano mu UG olutalo lwa Cindy Shiba Wininwaji luli awo werutyo olowooza bato eyina kyegattako mu music industry ezo ntalo z'abakazi kati bonna ofuna omuyimbi omukyala bajja bidiscussing kati fe tuba mu ntalo nnene okitegeera kati ezo ez'abakyala kati oba ofunye oba Nwaji ng'oyo ng'omubuuza naye kati bano oba olina kuŋŋamba Kamili akoze bw'ati ogamba ki kitegeera so kale muganda wange munnamawulire mbeere bulungi Okay, nze ambassador wakabe of course mubeere bulungi mukulu